mbeera mulimba okubagamba nti mpulira neesobola era neeyinza. Ebirowoozo byange si biteefu, emmeeme yange ejjudde ennyiike, ate nnumwa obujiji n'obutamanya ki kiddirira. Naye obulumi obwo n'obuvune bwe ndimu senga bunsirisa nesobola kubategeeza kiki nga nze omuzadde etuviiriddwako mu Angela mbeera nsobezza. Ngenda kukozesa buli luyingo lw'omubiri gwange ngezeeko okunoonya ebigambo ebituufu bye nnyinza okukozesa okunnyonnyola Angela Namirembe, omwana wange omu bw'atyo ow'obuwala, naye simanyi oba nsobola mu bigambo obugambo okunnyonnyola kiki Angela kyabadde gyendi n'eri ensi eno n'enkitereeza n'enkituusa. Angela kunze okusooka mwana, naye ate Angela abadde nnyabo. Angela abadde kiddukiro kyange nga ebirowoozo bwe biba bikalambidde nkwata essimu ne twogera bwe ntyo ne ndaba ekitangaala mu kifo ekibadde kikutte Peppo. Okusooka kwa byonna njagala okwebaza Ekereziya. Ekereziya kye kimu ku bifo ebireze Angela mu ngeri ey'enjawulo, okuba nti abadde Mukatuliki omutuufu mu ntunula yange owa Nnamaddala, era nga nze muye nali nfunyeemu n'omuntu ansumba mu nsonga z'okukkiriza. Ekyo nkyebaza Mukama mu ngeri ey'enjawulo. Sijja kusobola kumenya ani naani nga bwe muli wano mu bitiibwa byammwe, naye mwenna mbeebaza okuba nti nno muzze okubeera naffe mu biseera bino eby'okukaaba. Mikwano gyange, kino tewali bwe nsobola kukikwasa n'ekibannyonnyola kye mpulira, naye mu mmeeme yange mulimu obumweno obunsala. Mpulira obujiji n'obulumi obutagambika. Okufa kwa Angela kundekedde ekiwundu kye sisuubira nti kirivumuka era kiriwona. Angela okuvaawo kwe kututte mukwano gwange ow'ensibo. Bwe tubadde tulina entegeeregana gye neenyumiririzaamu, era mu byonna nze neebaza Katonda eyampa Angela n'abeera nga Angela nze ng'omuzadde olunaku terukedde
yadde olumu ne ŋŋamba nti Angela answazizza. Angela abadde mubaka wange nga bwe mba nyina gye njagala okutuuka yantuukirayo era mmanyi nti kye mutumye ajja kukituusa tagenda kunswaza. Nfiiriddwa omwana embaggubaggu omunyiikivu omugezi ayeewaayo buli kintu ky'aba agambye okukola n'akisaako essira awatali kwerekamu. Angela ku myaka gy'emimpi egyo abadde asobodde kumpi okumaliriza degrees 3 mu kaseera twandigambye ndi mpaawo wekaaga. Angela atwabuliridde mu kiseera bwe twali tusinga okumwetaagira kubanga abantu ab'ensa abamufaanana batono nnyo mu kaseera kano. Ng'omukatuliki omukkiriza nwana n'okuba nti mbuuza Katonda nti ayi Katonda wange gwe eyagamba nti yawulira muntu ali mu nnaku nze nga mpulira tindayawuliddwa. Naye olw'okubeera nti mu biseera bingi essuula eyo eya 34:18 mu ngero mbadde njiddiŋŋana nkyali n'essuubi. Ku lunaku Angela lwe yayawulira obulamu bw'ensi eno n'adda eri eyamubumba twayogera ku ssaawa nga 12 ez'okumakya era nga bwe tubadde tukola nti ekitono ennyo twali twogera emirundi 3 olunaku naye nga ennaku ezisinga obungi ekyo kibadde kisukkamu. Ate Angela gy'agenzaako mu okukula n'emirundi gye twogera egibadde gigenda okuba nga gyeyongera kubanga Angela kye kibadde ekikwata obuvune nga mpita mbisirikko ne sibiwulira. Mu Luzungu wandigambye nti Angela was my shock absorber. Simanyi bwe ngenda kubeerawo nga olunaku lukya essimu neevuga nesiwulira kigambo daddy oba papa mu ssimu nendumalako byo ebyo njabirekera Katonda. Senga kyalibadde kisoboka nandigambye nti baziika omubiri bandekera okwagala bandekera okussaamu abazadde ekitiibwa bandekere emirembe Angela gy'abadde aleeta gyendi ate n'okubeera omwogi alengera ewala abadde akwatiridde ebirooto byange nga ndaba nti ebyo bye saatuukiriza Angela agenda kubituukiriza. Njagala okwebaza abantu ba Old Kampala Hospital n'abantu b'e Mulago Hospital abagezaako okutaasa obulamu bw'omwana wange. Njagala okwebaza omuntu gwe sirisanga awantu ne mumanya nti y'ono omwami omuvuzi wa boda boda eyagenda
n'ategeeza aba Uganda Christian University nti Angela agudde ku kabenje. Wamu n'abo bonna abaali mu kifo awaagwa enjega ne bagezaako okutaasa Angela. Nkubagiza abantu abalala abaalumizibwa mu kabenje ako, naddala omwana omuto eyafiira mu kabenje ako. Eri abo bonna abaali baagala Angela, nammwe mbeebaza, mwebale okumwagala, mwebale okumuyisa obulungi. Naddala mutabani wange Simon, weebale nnyo, weebalire ddala byonna. Kaakano ng'omwana wange agenze, essanyu lyange linaabuuse, okwegulumiza kwange kusse, endabirwamu yange eyatise. Nsiibula Angela Namirembe, naye njagala okwebaza abantu abo abayimiridde nange nga nsiibula Angela nga mwannyinaze ye gw'abadde ayita Ssenga Zooboota, Oweekitiibwa Elizabeth Bakireke Nambooze, mukwano gwange Bwoya Elias Lukwago, simanyi kyakugamba, ne muwala wange Tina Walugembe, bwe mutambudde ne mutoowo Angela bulamu buno obw'ensi. Mbeebaza byonna bye mukoze, mbakubagiza ennaku eno. Njagala okusembayo nga nsaasira munnange Agnes gwe tuzaala Angela, ti mukwano kitalo nnyo, kitalo ddala. Bw'atyo Katonda bw'atugezezza, tube bagumu bannange mwenna, Omukama atusaasire, atatukumire wansi w'ekisiikirize kye. Ebizibu nga bino bibeere bitono ddala. Mwebale nnyo. Ninnamubiru ow'Emmamba netuzaala omwana ono we mulaba, era maama we oyo y'omu ku bamaama bono aliwo ow'Emmamba, naye n'omulala yennyini omusika atudde wali eri. Kale n'olwekyo nga tuva mu nnyumba ya Simeewo Mukasa Kikomeko ekatulina Kawuka Busiro, ate Reverend Father waffe olw'ekitambiro ky'emisa kyawadde omwana. Twongera okumwebaza olw'obugumiikiriza. Okuzuuka kwabadde kwa ssaawa 8, ndowooza sigaire okwera omwenda kati. So Father weebale bugumiikiriza. Naye obwo bwe bunene n'obugazi bwani bwa Angela. Tukirize tugaane. Naye ejja kubeera mu bufunze ddala Father. Sooka mbeebaza mwenna abasobodde okujja okwerekera Angela okumuweesa ekitiibwa. Kuva enjegalo yagwawo bwe bali kubeererawo famire eno. Nze mu famire eno nafuuka wa Luganda ow'Abekkobe yadde nva wa Mugema. Bbanga lye mmaze wano ddene ne muganda wange Lawrence Kiwanuka ali mu Amerika, wamu ne Lwamasaka ono byabagambye ono yakulira be bayimirizaawo ebyeducation mu KCCA mukulu w'Amasaka ono n'abalala. Maama waffe ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno nali mu lujja luno lwennyini, era nze natuusa obubaka bwa Lawrence Kiwanuka nga omukungubazi omukulu. Nali sikisuubira nti era nadda nga tuwerekera ate mwana waffe kyanaku nnyo. Saasira nnyo muganda wange Lawrence Kiwanuka nti teyasobola kuziika maama, tasobodde kuziika Angela. Ne taata kyanaku nnyo nnyo nnyini ddala. Naye ensonga Kenneth Paz bagambye wakwati yabagambye nti nga munnamawulire owa Citizen eya Democratic Party. So tukusaasira nnyo Lawrence Kiwanuka, tumanye enyiike gy'oyitamu,
n'akaseera koyitamu katusaba Mukama akugumye. Maama tusaba amugumye. Nali ne maama ono Mulago mu ggwanika ne tumitenga mu mikono gya Mukama kabyayogera tekyakwata. Era ffenna twali tweraliikiridde tuyinza okufiirwa ate maama. Natuulira maama nadde eri. Twayingira ffenna basobole okutulaga ku mayiti bali bode mu ggwanika. Maama alina ebigambo byayogera. Kiwanuka Lawrence yadde yeebazizza abasawo Mulago. Naye maama ebigambo byayogera yeesiba nnyo ku basawo. Naye nange kyangenda ku bwongo. Era waliwo abantu abamu abaali awo bagamba Angela abadde n'abantu abanene bwe bati nga balaba abanene baggwayo nga buli leero Dumeya n'abalala kale lwaki tebaamufuddeko mangu. Ekigambo ekyo kyavaayo. Owa traffic bwe yajja kuba twali tulina okufuna traffic report Nansambayo ne Maddo n'abalala baali bagenze okunona gundi report okuva ku poliisi okujja tufune postmortem report. Balina kye bayogera ekitaavaayo bulungi owa traffic. Bawe tuba tumubuuza oganda nti tubuuza nti kale omwana oli omuto owa Eagles Nest ye yafiirawo, owa boda teyafa. Era yagamba aba UCU tuwaliwo gwe yabadde aleeta ku ssomero naye yagudde bamini bamutomedde n'agwa mu mwana. Nabuuza aba traffic lwaki Angela temwamuddusizza mangu? Ne bagamba nti baali tebamulabye mwala gye yali agudde kuba basooka kujja bode ya mwana n'okuyamba wa bodaboda. Angela tebasooka mujjayo, baamunonayo oluvannyuma. Ekintu ekyo saakikkiriza nti nabuuza buwanvu bwa mwala kyogwo bwe mutuuka omuntu nga temumulabye nti baali tebamulabye. Ate bamuleeta Kodi Kampala eddwaliro Kiwanuka lyeyeebazizza ne limwongerayo e Mulago naye bamutuusa e Mulago yamalayo kumpi lunaku lulamba. Bakola CRPs manya biki nga tebannamugula kumpi lunaku lulamba. Dr. Kasozi ebintu enyamiza. Naye bayanguwa nga tugenze wano nga basatira okukola lipooti mu postmortem olubafaayo naye obulamu bugenze. Naye waliwo obulagajjavu awo kubanga batugamba nti bwe yamenyeka bw'ati omusaayi gwava mungi. Maama bw'alaba ku bode y'Angela ng'alina ekiwundu wano ku mutwe n'agamba ako kokka akawundu ke kassa omwana wange of course ye si dokita. Naye batugamba nti Angela yalwawo wali n'abulidinga n'afa n'agwamu omusaayi. Eyo ye ripooti entuufu. Kakati ekyokusimbi bwe nakaza nnyo wa traffic n'agamba nti baabanza okufuna CCTV footage. Era n'okutuusa olunaku lwajjo nabadde mbagamba mutuwe CCTV footage twagala kugirabako. Kiki ddala ekyaliwo kuba batugamba bamaze retrievinga accident butya bwe yabeerawo. Naye bino byayingiddemu Honorable Nambooze byayogeddeko ate ebyokutuuza wano bino omuyizi byabaddemu ne bigenda bwe bityo. Nebyo ne bitukyagalanyamu ate ne bitujja ku mulamwa gwe. Naye katumalirize ebyokuwerekera Angela ate poliisi etuwe ripooti n'ebirala tulabe tubifollowinga. Si kuba tugenda muzza naye tumanye ki ekyatutte muwala waffe ate n'okutaasa obulamu bw'abantu abalala. Ebyo nga mbimaze okwongera okusaasira Kiwanuka ne famire. Naye njagala okwebaza Angela ku lulwe. Angela abadde true activist era bwe bwaka bwe njagala okusembayo nabyo. Obulala byonna nabyogedde ebyo nga tuli mu church ku Christ the King. Naye njagala okuguliza obubaka buno nti true activist ye Angela. Bujjeko ebirala byonna ebimwogeddwako bibiri byokka byenja okwogerako nambe mu activist yenna nga Angela bw'abadde taba na njegere za political color. Taba na njegere za political color. Kyova mu lwaleero aba DP wano bamuowuniza. Era ne bayimba wano bakusozi bayimbye Honorable Edith Byanyima agambye ono DP etali ya mao. Simu agambye Honorable Edith Byanyima oyo wa DP atali wa mao. Aba people power uzene bagamba ono Kenneth bagambye ono people power nambe mu era nezake namwako bujulizi. Samu kako bweyazi wano n'aba DF naga ono waffe kakali ate Chief Monda ndi wa PFF nange wange era tuusa obubaka obwa Kano Dr. Kiza Besigye
okunaku lw'okwosa jjo nabadde naye luzira ng'akulukusa maziga gembabulira ge mazima fa ono omwana emyaka mimpi byazaakola nga ndowooza Mukama yamwogererako nti bikole mangu toli wakuwangaala nnyo abadde buli kibuga akikola speed nga lwamasaka bwe yanyonyodde era mu activism bingi byakoze ab'emyaka egyaffe n'abasingawo bangi bye batannabakola ye mu myaka embi byakoze lwakuba nti yamanya nti with activism toba na boundary ya kala ekyo mukitwale yes kale kibiina kyo kibawo nga identity naye please kino mukimanye ekyo njagala kibabulira ddala mmwe abavubuka kati nze ndi myaka 55 nga siniya wammwe tokubagana na munno ali mu kibiina kirala oli activist the true activist tayisa gaali mu mulwanyi munno olwokuba tebali mu kibiina kyekimu that is a true activist nze bwe mbanga nwana injustice obutali bwenkanya bw'abanga zaake Anita Monga amugoba mu parliament ate ekyo njogera ng'oyijanga akola ki sikiriza zaake bw'abanga alwanira mazima na bwenkanya bwe mbanga siri wanno era nayingira ne mu parliament oluusi n'ab'ekibiina kye ne bandeka ebiba naye nze ne ŋŋamba nti tufaafagane ne Anita Monga kubanga zaake mulwanyi ate bamukozeeko injustice so ekyo nja kukibasaba basebo ne bajasinza kukimalayo Dr. Besigye olwaliro gyagalamidde gyali in fact kugalamira olwomusi bamusanyalaza ali n'abanuupu wali bawaiswa mu ffumbiro bakirewo kivumbi ba Bobby Giant Bobby Yanga Eddie Sebufu Eddie Mutwe bali wali akazi kanywako nono kagabanako nono kaliko kagabanako so tewali ya political current oliwa bulunze ndiwa rede ndiwa kino bonna balwana kulaba nti bafa mukomera naffe eno kyetulina okukola ono ye Angela bw'abadde kyekitulese ffenna wano era nze I celebrate her nti omwana ono abadde amanyi true activism temanyi political boundaries ezakala kasitoba olwana activist kyamanya ye cause kweyimirira nti yeeno activist kyabeerako ekyokubiri activist kyoteekeddwa okumanya kyekisembayo information is power kyofala baffe bano bonna bakenefiko babrenda nabukenya bano bonna bamukaku basamuyirizi baani twenyumirizanga nnyo mu kintu kye bayita brain power olutalo lutandika na bwongo olugwanyisa bwongo brain power kintu kikulu omwana ono abadde anoonya okumanya ono gwe mulaba oyo muwaako obujulizi segufaala nti n'ebitabo ng'abingira ne consultations ng'azikola na kino abadde andeetera abaana aba university okuneebuuza akaba ba UCU era nyina abaana babiri bensaasira Mukama agunye okuva lwe twafuna amawulire be bandeetera amawulire ewaka Daisy ne Babula muyimirire Daisy ali side ki ne Babula n'abalala abaana ba UC bakeerewako ewange okundeeteramu okuva olwo bali mu maziga waliwo yabadde akola kusingidde naye be bamu ku baana Angela babadde andeetera okubuuza ku kino nekino kitabo kino n'akubuuza kino nabagambyeko kyasamu njuba betweyo n'ebirala n'akola kino Kiwanuka abagambye abadde agenda kusoma degree ya kusatu ng'alwana kufuna doctorate afuuke dokita naye ng'ayagala nnyo okumanya bino mbibabuulira nze omanyi bw'otuuka mu myaka egyange ya 55 naye simu yonyogera kuli kino era enjogera eriwo egamba nti saagala kumanya mu bavubuka mu jejjeemu tomanyi ate ogasaagala kumanya ekintu ekyo kimpuli mu balwanyi ffe twekyawa kyawada tetumanyi era sitwagala kumanya oteekeddwa okumanya olyoka olwane ekyo mbawulira oba onanjagala oba okyawa kuba ffe tulwanye nga tuli mu brain power nze nkozesezza amateeka ge nasoma okukola contribution ku struggle ekyo kyenyumirizaawo naawe baako tomanyi kino activism kyetegeeza ono omwana abadde anoonya okumanya ebirala ndibibabuulira mu musomo kuba faaga agenda ate olwali twaze okwerekerangira naye njagadde okujjayo ebyo ebibiri naye n'ebirala bingi byensobola okubagobira ku activism
byempise mu experience nebyemmanyi nange ng'omukugu mu area eyo naye tulisinkana olundi ne tubyogerako. Angela wumula mirembe Ssaabasajja Kabaka abantu mwenna basenga mwebale nnyo mwebale okumbeererawo okusookera ddala neebaliza ddala omwami wange Kiwanuka Lawrence atasobodde kubeera wano naffe naye nsaba Katonda amugumye eyo yonna gy'ali nange nga bwengumye kaza kubanga atusabidde era njagala Katonda atugumye bannange mwenna nsiimye nnyo nsiimidde ddala yonna gye muvudde bawa naye mwebale nnyo abaana mwenna abaali ku yunivasite abadduka nemujja ne mulaba Angela kubanze bankubira essimu gwe mulaba ne baŋŋamba Angela ali mu mokyale Mulago ne mbabuuza mokyale Mulago yeruwanti wooti ya mu mokyale togimanyi Mulago ne mbagamba bannange sigimanyi ne baŋŋamba yanguwa ffe tujja kulagirira kati nninnya boda speed okutuuka ku Angela nituukira mu Kazolite bwe natuukira mu Kazolite ne baŋŋamba Angela bw'oyagala nti ye yaani Angela Namirembe nakiziramu emirundi emeka 3 omusawo yaliwo yali muwala muto yankwata ku mukono bulungi nyo nangamba jamutwale Angela gyali n'atuusa Angela gye yali ali naye ng'okukka waliwo sitepu mpanvu nnyo n'ambuuza wano olokkawo nga tewali maddaala namuddamu ne mugamba ekikwatagana n'omwana wange nkyalina amaanyi nja kubuuka bwe nabuuka ogenda nga simanyi kubanga nali sikyategeera nnyo bulungi nga Angela ali mokyale naggwamu amaanyi nabuuka nga ttena neŋŋamba nfudde nze omwana wange oyo abadde ajja okunkolera buli kimu eky'omu maaso naye Mukama Katonda amuwa ekiwummulo eky'emirembe nammwe baganda be bonna mwenna abali wano mukkirize nti Angela ali mu ggulu. Angela omwoyo gwe Katonda agulamudde bulungi ng'ali mu ggulu. Angela mwana wange wummula mirembe tolina gwe wakuba tolina gwe wavuma tolina gwe wasooza naye Mukama Katonda kyageze tokigaana. Omukama abeere nammwe.